Omwaka oguwedde we gwaggweerako ng'ensi etandise okufuna ku mawulire amalungi ag'eddagala erikozesebwa okugema nawookera wa ssennyiga corona agenda mu maaso okussa ensi yonna ku bunkenke nga ne wetwogerera bino wano mu Uganda okusinziira ku bannakyewa abakola okunoonyereza ku nsonga ez'enjawulo abatwaweza East Africa balaga nti mu kunoonyereza kwe baakola mu disitulikiti okuli Kampala, Kyotera ne Tororo ezaali zisinga okubaamu abalwadde ba COVID-19 kwalaga nti ku buli bantu 17 ku bo baali beesunga okulaba ng'eddagala lituuka mu ggwanga era nga beetegefu okugemebwa. Twabuuza bwe batunira ekigambo kya vaccination eya COVID-19 bandiyagadde okutwala vaccination eyo oba nedda, era ne tulaba nti ebitundu 7 ku 10 bw'olonda abawangalira mu bifo ebyo ebitundu 7 ku 10 bo baali bagamba nti bali willing era mbu babeera bajja kugenda bafune vaccine eyo. Ebbanga teryalwa mu mwezi ogwokusatu omwaka guno Minisitule y'ebyobulamu yafuna eddagala lya AstraZeneca doozi 96,000 era nga n'enteekateeka z'okugema abantu ab'enkizo ng'abasawo, ab'ebyokwerinda n'abasomesa ne kutandika nga 10 omwezi ogwo, wabula bwe tutuukidde olwaleero nga bangi ku abo tebettanidde kugemebwa era nga bangi eddagala bakyalyesulubabye. Kati ne twebuuza bwe kibanga kyekyo kye twalaba mu mwezi ogusooka guno omwaka, ate lwaki tuwulira nti vaccine uptake teri waggulu nnyo, ne tulowooza nti kiyinza okuba nga kikwatagana ne ku communications ezituuka mu bantu nti abasinga osanga tebamanyi nti nno naye ali mu kategori eyo esobola okufuna vaccine. Ebimu ku ebyo oboolyawo ebyaleetera abantu okufuna mwenkenyera mu ddagala lino bwe bukwakkuliza okuli okussa omukono ku kiwandiiko ekiraga nti weesaliddewo okugemebwa, okuba n'ebikwogerako ebirambulukufu wamu n'amawulire agaawulirwa nti waliwo abantu berikosezza mu ngeri ez'enjawulo mu mawanga g'abazungu nga ne mu mawanga agamu byawerebwa. Kintu kya bulijjo era kikolebwa naddala mu bintu by'ekisawo oba bagenda kulongoosa n'ebirala. So okuwaayo okukkirizako tekyandibadde nga kintu kyonna kyetulakirira oba ki. Eddagala lino liri safe nti tufuna report buli lunaku ez'abantu naddala ababa abagemebwa era tetunafunayo bukosefu kyetuyita severe adverse effect. Omwogezi wa Minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Ainebyona agamba nti kituufu enteekateeka eno yasooka n'etambula kasoobo ddala nga kino akitadde ku mawulire amakyamu agazze googerwa ku ddagala lino wamu n'obumu ku bukwakkulizo obwasooka okuteekebwawo mu kulifuna. Okusooka twafunamu obuzibuzibu ng'osanga mpozi wamu abantu tebanabasomesa, warala ng'osanga nga abantu babagamba balina okuwera 10 okufuna vaccine kubanga bwe bagenda kugulako akacupa mulina okuba nga muwera abantu 10. Tebasobola okugulako akacupa nga temuwera abantu 10. So neyo communication yasooka neekosa eby'okugema. Oluusi osanga vaccination center endala nga tezirina vaccination card, nekyo ne kirwisa process. Wabula okusinziira ku bantu abatali bamu balumiriza Minisitule eno okubanga nayo oboolyawo tekoze kibala kubunyisa mawulire bulungi kugatuusa ku bantu naddala abo abaanokolwayo okusookerwako okugemebwa olwo buli omu n'atwala ekyo kye yali awulidde okuva mu nsonda ez'enjawulo. Kyetuva tusaba gavumenti naddala kitongole kyayo ky'ebyobulamu Ministry of Health ebunyisa amawulire gano ag'okugema naddala ku abo abali targeted oba abateekwa okugemebwa. Tulowooza nti mu bitundu by'ekyalo eyo abantu tebannamanya nti bw'oba mukosefu olina ebirwadde nga hypertension oba sukaali bateekwa okugema, bw'oba mukadde bateekwa okugema. Ekiraga nti kiba kyetaagisa ne Minisitule yaffe eveeyo ennyonnyola abantu ki kye balowooza bo ku vaccine eyo era nga lwaki era basigadde tukyagikozesa kubanga abantu abamu bayinza okuba nga bo si bamativu. Ainebyona wabula agamba nti mu kiseera kino Minisitule yongeddemu amaanyi nga wetwogerera abantu 25,000 be baakagemebwa so nga n'ebifo ebigemebwamu nabyo byongeddwako okutuuka ku malwaliro ga Health Center ey'okusatu okuva ku ago agali ku ddaala lya Health Center ey'okuna. Bye tulaba ntino abantu beeyongedde okwettanira vaccine. To expand nze tugenda buli sub Health Center 3 ate tusuubira ntino ennaku ezigyeyo mu maaso
abantu bajja okuvaayo bafune vaccine eno. Ng'omu ku kaweefube w'okusikiriza abantu abalambikibwa okusookerwako okugemebwa, bangi ku bakulembeze mu bitu eby'enjawulo okuli President Museveni ne mukyala we Janet Kataha, Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ne Maama Nnaabagereka n'abalala bangi baavaayo ne bagemebwa, era nga kino okusinziira ku mwogezi wa Minisitule y'ebyobulamu Aine Byona kyayambako nnyo okwongera ku muwendo gw'abantu ba bulijjo abettanira okugemebwa. Kicontributinze omukulembeze w'eggwanga, Prime Minister, Saba Minister yavaayo, ba MP bavaayo n'abalala abantu abamanyikibwa. Juzi twabeera wano ne Golola Moses, so tusuubira abangi bwe bavaayo ne beettanira okugemwa kijjako ne Katikkiro ne Kabaka wa Buganda ne Nnaabagereka nabo bavaayo ne bafuna vaccine. So kino kiwa essuubi abo babadde nga bakyalina okutya oba nga bakyabuusabuusa. Marina Nyanzi ng'akola mu kitongole kya Twaweza East Africa agamba nti wakati mu kulindirira abantu ab'enkiza balina okugemebwa mu kiseera kino nga bakyerowooza, Minisitule agiwadde amagezi eyite buli muntu ayagala agenda agemebwa eddagala lireme kubeera awo lituuse n'ekiseera eky'okuggwako oba okuyitako nga terikozeseddwa. Kubanga sensitization egenda mu maaso era nga nnamba y'abantu teyeeyongera, ze nandirowoozezza nti osanga gavumenti yandikendeza ku myaka egyo ne opening up the vaccination centers to other people that are probably not in those categories, because kyemmanyi waliyo bangi abalala abandiyagadde okufuna vaccine ezo. Ekyo tuli mu kukyogeragako nga ministry, bwe tuba nga tusazeemu decision tujja kuba nga tutegeeza Bannayuganda kye balina okukola, naye kati tusoose okulaba nga tuweeyo omukisa gusembayo abantu betwasuubira okubeera at high risk. Okusinziira ku Minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga, wakyaliwo okukkiriza nti omwezi ogw'omusanvu we gunaatuukira nga abantu waakiri 5.5 nga bagemeddwa, era nga n'enteekateeka y'okwongera okuleeta eddagala eri abannansi bonna nazo zitambula bukwakku.